Byabakama odduka kinga toyina kugoba wenno papa lolinga nkoko nsaleko mutwe ate wavuddeyo n'olaga nti Abannayuganda tebalina kye basobola kukola balina kukwegayirira bwegayirizi okubaako ky'obawa ate ovuddeyo otandise okwenyonnyolako ovuddeyo otandise okwetottolako nti ate wano nga gwe wennyini we twamala okuva mu kulonda nga mumaze okutirimbula Abannayuganda ng'okimanyi nti buli Munnayuganda yayiwa omusaayi buli gwe baatirimbula emirambo gy'abantu egyagwa okutandikira ewava muwanga kivumbi gwonna omusaayi gwali ku ngalo zo n'osooka ne weewamba n'otandika okukankana empale ne weebuzaawo walowooza nti ebbanga ly'onaamala eyo nga weekwese Abannayuganda kijja kubatwalira okukkakkana era ensonga ekulesa ku TV okwennyonnyolako kuba Abannayuganda bakyakuliko kuba tukyakuliko tukusaba DRFOM kuba tukyakuliko n'obujulizi obulaga nti mwe mwakumpanya kati ovuddeyo otandise okwekangabiriza twakugamba tugenda kulebeetera mu bulago ng'ekinyira ne tubagamba atalina maanyi tagwa ddalo wasalawo okuwalampa ekitanda ate bagyemu empala otandise okuba enduulu otandise okwekangabiriza nti kale kana akalulu twakamala kali akaddako tugenda kulawo ate nga tukyali ku kano nga n'ensonga zo z'okwadressinga z'akalulu kano ke tukyaliko mwavayo ne mwerangirira nga Abannayuganda byennyini bye mwerangidde si be babironze batandise okukubuuza ate zino reasons zosoma zivudde mbw ate toyewuunya omusulo obadde oyagala ewunye ki omusajja oli awo weetema amaganzi oyina engeri gy'olabika ng'omusiru ate ng'oyogera lulimi Luganda bakubuuza birala mbw ate kale neeyansiza ekibuuzo ekyo ky'ombuuziza wagenza okujja nga tomanyi bye bagenda kukubuuza Byabakama tetunnakuvaako twabagamba nti tugenda kubabuzaako emirembe walowooza bw'oneewamba ogenda kudda nga babivaako ani yakugamba bwe twabagamba nti we tuteeka ekigere tadde ekigere tetuvaawo paka nga tubamaze otandise okukankana onanaagira ki mukulu mwina engeri gye mulabika ng'abasiru mwina engeri gye mwolesa obusiru bwammwe ate nga mwogera lulimi lwaffe nga mwogera olulimi olw'ewaka ne mutugirayo ddala emitwe gye musitudde kyokka Byabakama essaawa yonna ofa puleesa essaawa yonna bakusanga ng'ogudde awo nga bagamba yafudde puleesa wali olowooza ogenda kudda nga Abannayuganda babivaako anyway Byabakama okuseka amagye mu lukufu n'okusiniikiriza ebinnyo lwansonga tosobola kuyimirira mu maaso gwa Munnayuganda n'omugamba maaso ku maaso nti kino ne kino nga bw'obadde oyogera n'oyo omusiru gwe mufaanaganya obwongo kuba bw'omala okusoma results n'osooka ne weewamba ng'olowooza Abannayuganda balina kye basobola okukola era Abannayuganda bagenda kugajambula n'osooka olinde obusungu busooke bakakka n'obusungu era guno gwe mulundi ogwokubiri gwe wakaddamu okulabikako ate ng'olabikirako eyo mu nkukutu gye bakukweka kuba kimanyi mu Bannayuganda basobola okukugajambula y'ensonga lwaki oyogera obalaata oyogera osiniikiriza naye njagala okukujjukiza Byabakama si gwe asoose ne Wangadya bw'atyo bwe yalinze saa zino okulaba Wangadya nga yenna ali mu kutamwattamwa ng'akubagana emimwa n'enzijukira ne ŋŋamba kati olwo Byabakama nyongera okukujjukiza ne Rebecca Kadaga yaliko mu kaseera ako era nga naye alaba nti Museveni kye yamukolera kyamaanyi nnyo okugyawo term limit era emira ne mu Bannayuganda n'abagamba nti singa teyalinze yo musajja teyandituuse wandituuse era teyandiyongeddeyo ne Museveni Kakono Feza yimirira maaso g'Abannayuganda n'amugamba Rebecca Kadaga tokyalina busobozi kanaaniita Amongi yalina obusobozi mu kaseera kano kati gwako okubalaata ne by'oyogera ne bw'okusiniikiriza amanyo toyina ky'okoze lwansonga Abannayuganda twagenda okugenda mu kino ekintu twali tukimanyi nti Byabakama olwedde otambulira mu nkwawa za Kakono Feza era nga tumanyi ku bimu by'osobola okukola lina gwanga mwe temulina gye mwalisuubula ate nga nammwe mwenna abakozesebwa essaawa zino Byabakama bigenda kukeera ku makya nga either olina okusibamu eno gavumenti nga ne gavumenti eddako tulina okukusiba oba bugenda kukeera ku makya nga gw'omu ali mu kubiitabiita ng'otandise okuggwawo ffe just wano kabeera kaseera tukuna tugamba laba nnoono okinagguka ki ng'obudde bwakatya okunagguka kinyi ng'obudde bwakatya essaawa zino ffe twabagamba Museveni yabateekayo nga midumo kuba kimanyi we tunaasooka okumalira ku mmwe tusooke tuba tunuzeemu emundu okutuuka ku babe nga kale afunyeeko ku luweerero
byabakama bino byonna byokunigguka nti tewali asobola kunkaka okimanyi bulungi tokyasobola kwemira maaso ga Munnayuganda n'omugamba oyo bujwanga okimanyi bulungi nti Abannayuganda bonga bo babatwalanga balabe kwa tukimanyi mwe balabe beggwanga abasooka mwasalawo okulya mu nsi yammwe olukwe olw'okusanyusa omuntu Ssekinnoomu ate nga twabagamba tugenda kubaleebeetera mu bulago ng'ekinyira kuba bino ebintu fe abagenda okuvuunika gavumenti yammwe essaawa zino Museveni alinga nkoko nsaleko mutwe yensonga lwaki akola buli kikolwa ekyettima ku buli Munnayuganda yensonga lwaki balukwaga bayisanga waabayisa kuba ali ku budde bwe busembayo kati enkoko etalina muntu ali mu kupapala bupapazi ekoona buli kyesanze mu kkubo nga nammwe mugenda kulugenderamu just kaba kaseera tusumulula osuna ebyo byokunagguka simanya otandise okwegumya nyongera okubajjukiza Uganda temulina gye mwagisuubula Uganda yegenda kudda mu mikono gy'Abannayuganda kuba simu abasooseewo ate nga twabagamba tetugenda kukakkanya mukono paka nga tubavuunise bali bamaanyi nga ense batya nga ne gwe bawaanira Rebecca Kadaga nti asooka omuleke kati yasobola n'essaawa zino omunoonya gy'ali nga tomulabako kati olwo byabakama waabwe byabakama okuseka amagye mu lukufu n'okusiniikiriza ebinnyo lwansonga tosobola kwemirira mu maaso ga Munnayuganda n'omugamba maaso ku maaso nti kino ne kino nga bw'obadde oyogera n'oyo omusiru gwe mufaanaganya obwongo kuba bw'omala okusoma results n'osooka ne weewamba ng'olowooza Abannayuganda balina kyasobola okukola era Abannayuganda bagenda kugajambula n'osooka olinde obusungu busooke basooke bakakka n'obusungu era guno gwe mulundi ogwokubiri gwe wakaddamu okulabikako ate ng'olabikirako eyo mu nkukutu gye bakukwekakweka kuba kimanyi mu Bannayuganda basobola okukugajambula yensonga lwaki oyogera obalaata oyogera osiniikiriza n'enjagala okukujjukiza byabakama si gwe asoose ne Wangadya bw'atyo bwe yalinze saa zino okulaba Wangadya nga yenna ali mu kutamwattamwa ng'akubagana emimwa n'enzijukira ne ŋŋamba kati olwo byabakama nyongera okukujjukiza ne Rebecca Kadaga yaliko mu kaseera ako era nga naye alaba nti Museveni kye yamukolera kyamaanyi nnyo okugyawo term limit era emira ne mu Bannayuganda n'abagamba nti singa teyalinze yo musajja teyandituuse wandituuse era teyandiyongeddeyo ne Museveni Kakono Feza yemirira maaso g'Abannayuganda n'amugamba Rebecca Kadaga tokyalina busobozi kanaaniita Amongi yalina obusobozi mu kaseera kano kati gwa okubalaata ne byoyogera ne bw'okusiniikiriza amanyo toyina kyokoze lwansonga Abannayuganda twagenda okugenda mu kino ekintu twali tukimanyi nti byabakama olwedde otambulira mu nkwawa za Kakono Feza era nga tumanyi ku bimu by'osobola okukola lina gwanga mwe temulina gye mwalisuubula ate nga nammwe mwenna abakozesebwa essaawa zino byabakama bigenda kukeera ku makya nga either olina okusibwamu eno gavumenti nga ne gavumenti eddako tulina okukusiba oba bugenda kukeera ku makya nga gw'omu ali mu kubiitabiita ng'otandise okuggwawo ffe just wano kabeera kaseera tukuna tugamba laba nnoono okinagguka ki ng'obudde bwakatya okunagguka kinyi ng'obudde bwakatya essaawa zino ffe twabagamba Museveni yabateekayo nga midumo kuba kimanyi we tunaasooka okumalira ku mmwe tusooke tuba tunuzeemu emundu okutuuka ku babe nga kale afunyeeko ku luweerero byabakama bino byonna byokunigguka nti tewali asobola kunkaka okimanyi bulungi tokyasobola kwemira maaso ga Munnayuganda n'omugamba oyo bujwanga okimanyi bulungi nti Abannayuganda bonga bo babatwalanga balabe kwa tukimanyi mwe balabe beggwanga abasooka mwasalawo okulya mu nsi yammwe olukwe olw'okusanyusa omuntu Ssekinnoomu ate nga twabagamba tugenda kubaleebeetera mu bulago ng'ekinyira kuba bino ebintu fe abagenda okuvuunika gavumenti yammwe essaawa zino Museveni alinga nkoko nsaleko mutwe yensonga lwaki akola buli kikolwa ekyettima ku buli Munnayuganda yensonga lwaki balukwaga bayisanga waabayisa kuba ali ku budde bwe busembayo kati enkoko etalina muntu ali mu kupapala bupapazi ekoona buli kyesanze mu kkubo nga nammwe mugenda kulugenderamu just kaba kaseera tusumulula osuna ebyo byokunagguka simanya otandise okwegumya nyongera okubajjukiza Uganda temulina gye mwagisuubula Uganda yegenda kudda mu mikono gy'Abannayuganda kuba simu abasooseewo ate nga twabagamba tetugenda kukakkanya mukono paka nga tubavuunise bali bamaanyi nga ense batya nga ne gwe bawaanira Rebecca Kadaga nti asooka omuleke kati yasobola n'essaawa zino omunoonya gy'ali nga tomulabako kati olwo byabakama waabwe